Gavumenti wakati mu kaweefube okutereeza ekibuga Kampala eyisizza ebiragiro okuyita mu minisitule ya Kampala nga muno mulimu okugaana abatembeeyi okukolera ku nguudo ne ku mbalaza z'ebizimbe by'omu Kampala nga bwe gubadde. Okutembeeya, okutuulira ku mbalaza, okutuulira ku nguudo, okutuulira ku myala, okutuulira mu bwekisese bwonna obuli mu Kampala kimenya mateeka. Bano okusinziira ku minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda balina okugenda mu butale obuteeketeeke. Tetwagala kukwata bintu byammwe bitwala, twagala mujjeko nga mumanyi nti wajjawo mu bukyamu era osobola nti kanzire mu dduuka lyenna kuba kitemnava. Kyokka mu kwogera n'abatembeeyi bategeezezza nti obutale obwogerwako bwajjula dda so ng'obumu okulya kawusaafi bagamba nti ebintu tebitambulirayo. Lwaki tutugomya mu guno ogwokubiri batuleke tugukola ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano agenda okulayira nga naffe tukoze eki twesalire obutale bwe batugamba bennyini nga abali mu kakiiko babadde wano be balya ssente zaabwe batugamba bagenda tugulira obutale tebubeeyo ssente bazizza mu nsawo era nga bana yaabwe yebalemesa bonna ne beekuba. Obutale Busaafi etunda bijanjaalo Gwanda bagitwala si yaffe ya muntu omu Bosco yagikubako n'ekibaati n'ekirala eryo ebbanga lye batuwa nti nkya batuwadde wiiki 2 ate nazo ndaba ntono. Kesisi ebimu byeyogedde tebibadde bituufu nti simanya balina emidaala mu butale obw'enjawulo okuva ku mulembe gwa mukyala Jennifer Musisi ebyo bye baayogera era tebyaliyo. Ne tujja ku gwa Kisaka ebyo bye bimu bye baayogera tebyaliyo. Kati ku mulembe guno gwa mukyala Buziki Sharifa era babizzeemu tebiriyo. Bano balaze obwennyamivu olw'ekiragiro kino kye balabye ng'okubasindiikiriza nti oluvannyuma lw'okulonda Pulezidenti Museveni mu kalulu akaggwa era nga bano basimbye Nakakongo nga baagala kusooka kumuzisinkana waakiri abadduukirire. Sibe Kampala okulinaana amaduuka g'abasuubuzi kuyiriba nti bwe mba siina kapito ngenda mu dduuka ly'omuntu nenzigyayo ekintu kya mutwalo nenzija ku street nenkitunda gumu 3. Bwe nfuna kapito wange nange nja kisuubula ntundire ekyengera obe nansana obe mityana. So twagala President Museveni naffe atusinkane atulowoozeeko. Amujjako ekikye namujjako buli kamu ate namutwalero zero okumusiba ekyo tukivumirira. Twagala bwenkanya President Museveni tukunoonyezeza akalulu ne Hajjati Minsa naye kati lwaki tugobaganya ku ssaawa zino abaana baffe bali awa bali ewa. Ntegeeza ki nti tusaba President Museveni ffe tulina amagezi gaffe olw'okuba ffe bannyini mulimu bano ebintu bibirabika byabakola ki byabalema. Tusaba President Museveni tujje tumubuulire omulimu gwaffe tugutambuza gutya tusobole okukolera awamu ne gavumenti kuba tetuli bayeekera baayo tusobole okutebenkeza omulimu gwaffe. Yakulira ekibiina ekya UTOF Rashid Sekindi asanyukidde ekiragiro ky'okuwera takisi ezitikira ku nguudo ezitalina siteegi sako ne bodaboda. Sookera ddala tukyaniriza kubanga ffe tusinga okukosebwa singa enguudo ziba tezitambula nga bwe zirina kutambula, singa enguudo ziba zikozesebwa bubi. Ekyamazima ffe tukosebwa nnyo olw'ensonga abasaabaze baffe tumala obatikka mu paaka ate tuba tetulina bwe tusobola bafulumya oba traffic jam akwatira mu kibuga wakati obudde bw'omala bwenkanankana obudde omuntu bw'avugiramu emmoloka okuva e Masaka okutuuka e Kyengera. Ono kyokka wabudde ku ngeri ekiragiro kino gye kirina okusibwamu mu nkola. Okukitabangula abakolera ku nguudo, abatembeeyi, ababodaboda, buli ekitongole ekimu lwe kinaavaayo oba woofiisi y'emu neevaayo nti eyagala kutereeza abantu bano bajja kuddukira ate mu woofiisi amalala. Y'ensonga lwaki ffe tukirabye nti twetaagisa woofiisi zino zonna tutuule wamu. Tujja kuyita ne chairman w'ababodaboda in fact naye mu meeting eyo agibeeremu tukkiriziganye. Ekisooka bodaboda zibeere gazetted ziweebwe ebifo ebituufu we zirina okuba nga bwe zikolera. Ffe tulina paaka mwe tukolera. Emmoloka ezo eziri wabweru ze balaba oluusi ezitikkira wabweru zitikkirayo lwa bodaboda. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ebiragiro bino binaateekebwa mu nkola. Kimuli Abdallah yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.